tumweyanziza ekibuuzo ekyo. Ekisooka kya byonna waliyu yaani? Waliyu kitegeeza mukwano gwa Allah. Kati okufuuka mukwano gwa Allah olina kukola biki? Mukwano gwa Allah byateekeddwa okukola Allah yennyini yabyogera. Jalla jalaaluhu. Naga nti ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mazima mikwano gya Allah tebaba na mbeera yonna yakutya kwebyo bijja mu maaso, ate era tebagenda kuba na mbeera yakunakuwala kwebyo byabayitako mu nsi. Tebagenda kunakuwala ate tebagenda kutya. Okutya kubaawo kwebyo bijja mu maaso, ate okunakuwala kubaawo kweyo embeera emaze okuyita. Kati tebajja kunakuwala olw'ebyo ebyabayitako mu nsi, ate era tebajja kutya kwebyo bijja mu maaso. Laga nti alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ba awliyaullah alladhina amanu beba abantu abakkiriza Allah. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ebintu nga bina. Ekisooka okukkiriza Allah mu kubaawo kwe. Ekyokubiri okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi waffe. Okukkiriza ekyokusatu okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti yekka yateekeddwa okusinzibwa. Ekyokuna okukkiriza amannya ga Allah n'ebitendo bya Allah mu bujjuvu, ekibayita al-imaanu billah. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bwakuga nti alladhina amanu abategeeza ensonga ezennya. Okukkiriza nti Allah waali, ekyo kigazi. Okakasa otya nti Allah waali? Bangi tukyogera nzikiriza nti Allah waali, naye ebikolwa byo biraga nti okukkiriza nti waali. Ate bitera kubeera birala nnyo. Tebitera kutambula na kigambo. Okukkiriza nti ddala Allah waali, ekyo kinene. Nakyo ekiraga nti Allah waali. Ekikulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala waali, oli yali abuuzizzaako ku musiraamu. Yabuuza nti njagala ombuulire okukakasa otya nti Allah waali? Kubanga ekiraga nti Allah waali oba okiraga ekintu kyonna nti weekiri. Ekisooka kya byonna kukirabako. Allah wali omulabyeko? Simulabangako. Ekyokubiri okukakasa nti ekintu weekiri okuwulira. Wali omuwuliddeko? Simuwulirangako. Tomuwulirangako. Ekirala ekikakasa nti Allah waali okuwunyiriza. Nomanya nti oyo nateekwa kuba gundi. Nomanya nti waliwo akawoowo kano akayiseewo, waliwo ekiyiseewo, waliwo omuntu ayisizzaawo ffene. Yadde tomulabye, naye olw'akawoowo osobola okumanya. Kati wali owunyirizaako akawoowo? Nedda. Ekirala ekiraga nti waali oba ekintu weekiri okukikwatako. Okukwatako. Era osobola okukwatako. N'okwata bw'oti n'omanya nti ekanzu gy'ayambadde ya lugoye bwe luti. Ekirala oyinza okumanyira nti waali kwe kuba nti oba okuwulira omufiiringa muli. Wali okiwuliddeko? Kati mbuno muno ankutte nze oyiye. Era yali muyizi musomesa profesa ng'abuuza abayizi. Naga nti Katonda taliiyo lwakuba bino bintu batubuzaabuza. Era nga bw'otera okiwulira olwaleero nti eno eddiini baagireeta kuuma bantu. Kitegedde? Ku bantu kubazisaamu mpisa, tottanga, tokolanga bwoti. Naye bazungu be baabissaawo, n'Abarabu be baabissaawo. Kiraba? Kakati waliwo omu ku bayizi yali mugezi. Namubuuza profesa njaga kubuuza alina ekibuuzo. Nabuuza naye olina amagezi. Omuyizi abuuza profesa. Nawe olina amagezi. Naye nsobola okuba profesa asina amagezi. Lwaki onvuma? Nawe wali ogalabyeko. Nti wali ogawunyirizaako gawunya gatya.
nti nedda ate wali ogalozezzaako oba wali ogakutteko nga byonna talina kyeyali akoze nanga nti kitegeeza tolina magezi byonna tobikolanga tosobola gafiiringa nti gaagano gajja kaakati namugaa nti si buli kyotalabangako kyotawunyirizangako nti tekiriyo ne Allah gyali lwakuba tusobola mumuwunyiriza naye tusobola omumanya olw'obubonero nga nawe tusobola okumanya nti oli mugezi naye nga tumanyira ku bubonero nabyokola netumanya nti nti olina amagezi oba netusinziira ku byokola netugamba nti tolina magezi naye nga tetugalabangako nabwe kityo nti ekigambo okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza okuba nti olina okukakasa nti Allah waali yali omu ku baimaamu abanene mu Busiraamu yasisinkana ekibinja ky'abantu abawakanya nti teri Allah n'abagamba nti njaga tusinkanemu mbalaga obujulizi nti Katonda gyali naga kale tusinkane enkya imaamu enkya yajja tuyinza okuga tusinkane ku ssaawa nga yabaga tusinkane ku ssaawa nga 7 kusaawa 7 teyalabika kati wanne baddawo ne beekalakaasa baga nti seeka wammwe twabagambye talina bujulizi talina kyagenda tulaga nti Allah gyali baba bali awo ssaawa nga 8 ekitundu oba 9 najja bwe yajja mu lukuŋŋaana nga bali awo bonna beeswanta baga kakati biki nabaga nti banneete munnenya bwe mbadde nzija nina kyensisinkanye ekinneewunyisizza sikirabangako mulamu nagamba ki nagamba bwe mbadde nzija nsanze ennyanja gyevudde sitegedde ennyanja n'ensalako era obwedda ntetenkanya mbatuuseeko ntya naye mbadde ndi awo omuti ne guva gye guvudde ne gwebajja bwe gumaze okwebajja nekukola nekufuukamu eryato era eryato eryo erinsobosezza okutuuka wano abaaliwo bonna nagambye Sheikh oliko ekikyamu oli mulalo nanga siri mulalo ntegeera ekyo kyekintuuseeko ensonga lwaki nkeereye n'abaana bano abaaliwo bano abaali bazze okuwakanya omutonzi nti taliiyo nanga naye oliko ekikyamu n'abagamba nti okay bwe mba nga nze nina ekikyamu ate mmwe ekyammwe kinene ensi eno ku bunene bwayo n'ebigirimu byonna mu magezi gammwe ekijja okubanga etambuzibwa ensi eno nga teriiko yagitonda nga tiragirabirira kano akaato bwe kabanga magezi gammwe tekayingidde tekasobola okwekola kokka ensi eno esobola okwetambuza yokka nga teragitambuza ensozi zino ennyanja ebinyonyi buli kimu kyonna ekiri mu nsi kisobola okubaawo nga tekiriwo kisoboka kati mu magezi gammwe kitegeeza nammwe muli balamu baavaawo nga taleese aya Qur'an taleese hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bakakasa nti mu butuufu ensi eno eriko nnyiniyo era eryagirabirira bwe kibanga kino ekitono mu magezi gaffe kisoose nekigaana okuyingira ate oyingidde okutegeera nti eri omutonzi kati obubonero obulaga okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala bungi kati kiyingidde mu kibuuzo kya mwannyinaffe kyabuuzizza omuntu afuuka mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala alina kukola ki Allah akuzzeemu nti alladhina amanu obukkiriza tusooka al-imaanu biwujudillah tulina okukkiriza okubaawo kwa Allah biki ebikulaga nti Allah waali bingi mu byo mulimu n'okuba nti nagwe kennyini owanika emikono n'osaba ani gw'osaba oyo kale oyinza okuŋŋamba nti tosaba oli yennyini naye mu butonde bwo bukulaga nti oteekeddwa okubaako gw'osaba oba omulaba oba tomulaba era ensonga lwaki nti omuntu olufuna ekizibu ati yewe Katonda wange asooka kulajanira ye kati mu bufunze tulina okukkiriza okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri okukkiriza nti Allah yekka yateekeddwa okusinzibwa ekyo nakyo kigazi netuba nga tukkiriza
amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ekibayita al-imanu billah alladhina amanu wa kanu yattaqun ne babanga baali batya Allah. Tuyanziza nnyo